Pharma. Big Pharma. Chenda mukaga katonyeze satu Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera Daudi Zirimala. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mwasizi mutendo banafa batuuliriza esawe wezemu eyenche ya leero kadde kamulire ku Beat FM omusominze Zirimala Daudi. Kooti enkulu mu Kampala eronze olwanga 21 Desemba omwaka guno okuwa ensala yayo mu musango gwatwalibwayo Godfrey Ayine Sodo Kaguta nga wakanya ekibiina ki National Resistance Movement NRM okugaana okumukwasa bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Magola North Constituency mu district y'Essembabule. Omulamuzi wa kooti eno enkulu Musa Sekana yataddewo olunaku luno oluvannyuma bannamateeka ba Sodo okukkiriza okwemulugunya okwateekeddwayo munne we baavuganya ennyo Shatis Kuteesa mu Sherule nga ayagala abeera omu ku bawawaabirwa. Sodo yaddukira mu kooti oluvannyuma lw'olukiiko olufuzi lwa NRM olwa SEC okukkiriza abiri abaali bavuganya mu kamyufu ka NRM okwesimbawo ku bwannamunigina. Ekintu Sodo kyawakanya ng'agamba nti kimenya mateeka kyokka nga ye yalangirirwa nti ye muwanguzi wa bendera eno. Ye avuganya kuwa President Joseph Kabuleta atalabiseko mu district okuli Kyotera Lwengo ne Lakayi yabadde asuubirwa akawungeza akayisa olw'ensonga ezitaategeerekese. Abavunanyizibwa ku kampeyini za Kabuleta batubuulidde nti tebasobodde kutuuka mu district zino olw'emirimu gye babadde tebannamaliriza e Kampala. Okusinza ku Godwin Masiko akwanaganya kakuyege wa Kabuleta babadde baliko pulogulaamu za leediyo zabadde balina okukwata oluvannyuma boolekere mu district zino wabula tekyasobose era ne beerabira n'okutegeeza bekikwatako mu district okuli Lwengo, Kyotera ne Kayi. Ssentebe wa district y'ewa Kisomatiya Lwanga Bwanika asabye bassentebe b'ebyalo wamu n'abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo okuvaayo okuyambako okusomesa awamu n'okuwabula abantu ku kirwadde ekya ssennyiga omukambwe ali mu ggwanga Corona. Bwanika okwogera bino abadde mu musomo mwe basomesereza bassentebe b'ebyalo wamu n'abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo mu tawuni kansi y'e Katabi n'agamba nti buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okusomesa abantu awamu n'okuwabula abaana baabwe ku ngeri gye bayinza okwetangiramu COVID-19. Kitegeeza emyezi gy'omwana gyonna gye yandibadde n'omusomesa eyasomerera mundiro omwana agifunye naffe abazadde abaana abo twabeeza mwadda omanyi kiriwo eki omwana baba yakawumbula wiiki esooka buli omwana ayagala nnyo muzadde owoomulinamu amaluma n'omwana akulinamu amatu naye eventually wano batokera okuwumbula era ayagala kuddayo mu environment eri ey'abanne peer group element waliwo abazungu abajja nga bakoze ebisaani batugamba nti abaana okubakuumira awaka ekizibu kye bafunye kinene okusinga tebandifunye mu kino kakati kyobola nti tegabakulembeze. Wabula bassentebe bategeeza ng'obulwadde obuli mu bitundu byabwe bwa musujja nga bandisoose kubawa obutimba bwa nsiri nga tebannabasomesa COVID-19. Yakulira ebyokusomesa ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso Boni na Tukunda agambye nti ensonga lwaki basomeseza abantu bano nga baagala baddeyo basomesa abantu be bakulembera wamu n'okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19. Tulaba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okutegeera ku ki naddala aba LC1 nga bw'omanyi nti nabo be bantu abasookebwako ng'ogasseko ne babyesizi bafe abo ku byalo. Okulaba nti ebintu bye tubasomesezza bagende mu maaso era nga basomesa abantu nga bategeeza abantu naddala ku by'obuyonjo okunaaba mu ngalo n'okulaba nti benfoosinga ebintu bwe. Poliisi eggalidde Jamushid Kavuma Kanyama wakwatidde NUP bendera kuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku byekuusa n'akavuyo akaliwo mu disitulikiti y'e Kayunga. Kyagulanyi bwe yakubwa akakebe kati ya gaasi omukumi we n'alumizibwa wanaagatiddwa Kanyama omulala ayitibwa Nobert Haliho abagambye okukasuka akakebe kati ya gaasi akalumya omukumi wa Kyagulanyi amanyiddwa nga Kato kyokka akatambi akalagibwa akalaga nti akakebe kano kakuwa abasirikale ba poliisi newankubadde ayogerera poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti bano babadde banoonyezebwa. Munnamateeka wa NUP Shamim Malende atubulidde nti Kavuma yakwatiddwa ekintabuli ky'abakuumaddembe n'amagye n'atwalibwa ku poliisi e Kasangati gye yaguddwako omusango gw'okulemesa abasirikale okukola emirimu gyabwe awamu n'okukuma omuliro mu bantu. Kino waliwo embeera y'okuba nti waliwo otya mu bapoliisi nga bakola emirimu gyabwe buli omu alinda oda bino byabufuzi buli omu atya fayiro amafayiro twandipyamu n'ebintu bya bulijjo byabufuzi so mulimu kabaavu tusangamu obuzibuzibu obwo naye ffe tusigala tugoberera sinamateeka omuntu aweerwe bondi oba twalibwe mu kooti oba alina omusango gwerazi. Awamu n'ekyamawulire ag'essaawa eno bwe gatugabadde tujja kuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala tova ku Beat FM. Nze Zirimala Daudi. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako White Star Magic Detergent sabuni w'obuwunga atukuza. Entebereza y'obudde ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki.
mbere ya budde masakafe ku mashaja kuba wakidede tusubirayo kakisana naye nga ate akisana kajja kubula tubere n'ekidede tusubirayo ko ne kunkuba eddala eya musenene bannange abakwasima ensenene mugamba mutiya Kampala zikyali ntono tuno tusimanyi oba kakati oba zaasenguka oba nazo zaaba zitya tetunaziraba kubugamba nti wabula leero zigudde oba kiki naye nga tubebaza emirimu emirungi gye mukola bannange mwebale nnyo mwebalire ddala naye abakyala mba mugenda okukwata ensenene mwesabike kubanga ensenene zino zigenda ne zibaluma ddala nga weyisaako akazigo n'otuuka ku mukyala n'ogamba nti maama gundi nga ensenene ze zimuluma mbadde manyi nti abakyala bannaye mwesabike agasajja nago gabaliririddeyo mu waliwo okwebuzabuza nga afukanaabo ati munange osaze olidde ekimulye mbadde nzija n'abakuba tiyagaasi oboogereko otherwise ate tiyagaasi mu mesi batataganyiza nnyo ensenene zaffe